Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza kakasa okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Olunaku olwaleero ekibiina kya POL ekikulirwamu General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, leero n'abakulembeze baakyo n'abawagizi bwe badde bategese okwekalakaasa okwekalakaasa nga bamakinga okgenda ku Parliament okwekalakaasa okuyisaamu amaaso omukulembeze waabwe. Lwaki ye bagamba omukulembeze waabwe ayisaamu amaaso? Nsonga ki ze basinziirako? Zino wammanga era y'emu ku nsonga ze basinziirako kubanga beekalakaasa nga bagenda ku kitebe wali eri ku Parliament y'eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Updates TV, kosinzira okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe ayagala otweyungako nagambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako. Ekibiina kya PLU ekikulirwamu General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, saako n'omwogezi waakyo Ssenkulu Ssaabavulu Balamu, leero kitegese okwekalakaasa nga bagenda ku makinga nga bagenda ku Parliament. Bategese okwekalakaasa era basoose kukola lukuŋŋaana ne basooka badisikasingamu engeri okwekalakaasa kwabwe protest gyegenda okuba ng'etambulamu. Bagenda kutandikira wali Naggulu bakumbe nga bayolekera ku kitebe ekya Parliament. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati nno basoose ne beewaamu ka lecture obutateekawo violence n'okugonera amateeka ga traffic ku kkubo, ng'eno we bagenda nga beekalakaasa ku Parliament olw'obutali bumativu olw'okuyisa mu mukulembeze waabwe amaaso General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Waaki bagamba bwe batyo? Jjukira omwezi oguwedde General Muhoozi Kainerugaba twalabako nga postinga ebintu ku mukutu gwe ogwa Twitter ebyakanga ne byanyaamiriza eggwanga ssaako n'amawanga agaliraanyeewo ng'agenda agatiisatiisa mu mbeera nga we yali ng'amawulire twali tugabawa. Kaakati Parliamentary Committee yatuula n'esalawo okuba ng'esamonalinga oba ng'eyita General Muhoozi Kainerugaba alabikeko mu kkooti. Naye ekyewuunyisa nti olunaku olwali lulagiddwa okuba nga General Muhoozi Kainerugaba alabikako mu kkooti asooka abitebye ayogere akana n'akataano ku biki byagenda mu maaso n'okupostinga n'okutiisatiisa eggwanga mu ngeri gye yali alitiisatiisaamu. Wabula omukulembeze ono General Muhoozi Kainerugaba teyalabikako, wabula yasindika deputy we ye yalabika. Oluvannyuma chairman w'akakiiko n'agamba ebibuuzo bye twetaaga okubuuza temugenda asobola kuba nga mubyanukula, twetaagira ddala Muhoozi yennyini abeere nga yanukula ebibuuzo bye atunnyonnyola ensonga lwaki agenda mu maaso n'okutiisatiisa aba opposition leaders nga wagenda okubaggyako emitwe, wagenda okubatta, ssaako n'amawanga ageebunaayira nga wagenda okugatwalira entalo mawanga gaabwe. Ekyo General Muhoozi Kainerugaba teyalabikako. Newankubadde kyaliwo ekityo, kooti akakiiko kaasalawo ne kateekawo olunaku lwa General Muhoozi Kainerugaba lwajja okuddamu okulabika ku kkooti, kubanga akakiiko kaali kagambye eri aka UPDF, ekitongole ekya UPDF kyali kivuddeyo nga kigambye nti General Muhoozi Kainerugaba yatambuddemu ku mirimu egitali gimu egy'amagye, so nga n'akakiiko kennyini UPDF tegenda kubanga erabikako, yali egenda kubanga egendako mu State House ebeereko emirimu emitongole gye bali bagenda okukwasaganya, era chairman n'akiwuliriza. Naye kyewuunyisa olunaku olwali lutegekeddwako era General Muhoozi Kainerugaba teyalabikako, wazira yabasindikira obubaka ng'abagamba era ng'abawooninga ng'abagamba nti nno ye tasobola kulabika mu maaso g'abaddiikuula okuggyako ajja kujja bonna abakwate abasibe. Ekyo nno kyateekawo reaction ne kisajjula embeera, kyasajjulira ddala embeera. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era ababaka ne bacwacwana ne bagamba General Muhoozi Kainerugaba yeetaaga okukwatwako, yeetaaga okukolwako ng'obuyinza bulagira, kubanga tajja kulowooza nti nno ali waggulu w'amateeka. Ebyo bye byaliwo. Kaakati abawagizi be ku mbeera eyo eyaliwo nga balaba akakiiko Parliamentary Committee eremeddeko okuyita General Muhoozi Kainerugaba asobole okuba nga abitebya, bavuddeyo ne bagala kwekalakaasa ku nsonga y'okuyisaamu omukulembeze waabwe amaaso
parliamentary committee emuyita etya omuwozesa era ekyo nga bakirabanga okuyisaamu General Muhoozi Kainerugaba amaaso era ne bagamba nti nno tugenda kubanga tumuwakinga tuprotestinge sobole okulaba ng'omuntu asobola okufuna eddembe lye ery'obuntu saako n'abantu okuwa abakulembeze ebitiibwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza ze zimu ku nsonga. Olowooza ki ku nsonga eno eya Muhoozi Kainerugaba ne ttiimu y'okumakinga nga bagenda parliament? Gulowooza kirina kye kikyusa ku ggwanga oba kirina kye kyongera ku ggwanga? Jangu mu comment section. Nagaye gwagala otwengako mu comment section, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG updates.